ko buli mujasinzidde okubeera nga ate agoberera Fahad Praise okubeera nga ate kunoonyeza amawulire mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo saako n'ebweru w'eggwanga yonna nabategeeza nti wano ojja okubeera nga ate osanga amawulire nga gakagwawo nga teganaba kubeera nga tegasaasaanira ewalala wonna beera nga totugattako mu butongole ng'osubscribinga ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga ate kaku alatinga olwe nabandeese video awo kakati amawulire genfudawo mawulire si malungi n'akamu kitalo nnyo nnyini ddala waliwo omukulu amanyikiddwa nga Mese Bontwe era nga mmwe benna mwenna bw'obanga oweza emyaka ndowooza nga 20+ omukulu ono mumanyi bulungi nnyo era nga omukulu ono yali azanyira mu kibiina ekya Amalula Family nga emirimu emikulu gyasinga okubeera nga atakwasaganya eyo yali azanya comedy abaala ba Saidi Mira emyaka gya 2001 mujjukira bulungi nnyo kakati sibbanga ddene nnyo yakeera ku makya nabeera nga ate ava mu ggwanga Uganda ndowooza emyaka ng'eno egiyise oba 3 oba 4 munanterezaamukko yava mu ggwanga eri Uganda nabeera nga ate agenda mu ggwanga eri America okubeera nga teyenoonyeza kasente ebiseera ebyo abantu bangi nnyo bagenda mu ggwanga eri America okubeera nga tebanoonya akasente kakati y'omu ku bo abagendera mu kiganda ekyo amawulire genfunawo ssaawa eno mu ggwanga lya America omukulu Mese Bontwe kitalo nnyo nnyini ddala afiiridde mu ggwanga lya America era nga afiiridde mu state emanyikiddwa nga California agenda kubeera nga tenyongera okubawa details maasawo ku nfa ye naye nga for now byebyo ebiriwo ssaawa eno afudde era nga kakati tuli mu preparations okubeera nga ate akomezebwawo mu ggwanga Uganda kitegeeza okubeera nga ate okomyawo omulambo okuva mu ggwanga erya America mukitegeera bulungi nnyo mubeere nga temusabirako abantu be basobola okubeera nga tebafuna akasente otherwise bw'anaaba tusa okubeera nga ate aziikibwa ayinza okubeera nga aziikibwa mu ggwanga erya America sinakindi okubeera nga ate ayokyebwa mu ggwanga lya America waliwo system eri bakwokya ne babeera nga ate evulyo baliteeka mu kacupa ako nebeera nga tebakasindika ewammwe obanga waliwo ayagala okubeera nga atakomawo e Uganda asobola okubeera nga atakapakinga n'akomawo nako sinakindi okubeera nga ate evvu eri baliyiwa mu nnyanja so byonna ebigenda mu maaso saidi ezo yabadde talina kubeera nga ataafuna obutuuze era nga badde yakatandika okubeera nga ate anoonya akasente ngenda kubeera nga tenyongera okubeera nga mbawa details ku nfaaye mu maaso awo naye nga for now byebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga erya America beera nga tosharingirako omulala asobola okubeera nga ate naye amanya ki ekiriwo ssaawa eno nkomawo n'amawulire amala mangi nnyo temuvaawo yava kunzi nga balowooza saaso nabulabira ba Irene Namubiri abo baragadi abo babebekula abo bakamiliyoni kamiliyoni nzena soko mu 6,000 nga nze ndi superstar mwaka kyogo inakuba 96 97 ng'oli mu industry nze nali sitokusi akamiliyoni njabanaga ne posta yange era yebwe omubuuzi obulungi ajagamba amaze soko muwa sente ezegasa 6,000 mutwala nga yekatonayinza wange kakati ngolo kamiliyoni be bakugulirawo kateni nenkubalaga naye nga bano abayimbi abalala balowooza saasoma kati nga ba Bobi Wine abo nze ne Bobi Wine lumu namumako akazina namugaa ebintu byoyimba ebyo byesitegeera abantu begenda kuwa sente dda mu Luganda abantu bakole ki babitegeere n'atandika Oluganda era kyovula yafuna kuki naye naafuna ku sente olwo bo baali bayimba biki bayimbanga lwaga oli gwe bayita patra pakwa simanyi biki nga tebiwulika kati ng'omuntu owa bulijjo tasobola kumanya nti yo naayogera kino bayimba kino okitegeera bye bayimbanga naye nga sibibirivingira mwa nkyali muto myaka 18 naye nga n'amagezi wano nga n'amagezi mangi nnyo ate nga mbeera mu kibuga mu makati ngera bonna bava mu sakala zaabwe eyo kawempe wawa ne bansanga nze omwana waki wa site ne bansanga ne mbabula ekyokukola ne mbeera nga nkola miziki n'obwa DJ nenvayo ne ngenda mu comedy olaba bwe nvumbula ng'envumbula ebintu bingi nzire eno nze maama wange ne taata wange baafa n'emyaka 14 maama wange yali wa ddiini yo nga muprotestant nnyo ti mu church nga wakabi nnyo era nga tatukkiriza kukola kikudda mu bintu bya munywa mwenge sigala biki nga ne taata wange mukatuliki nnyo nze nanywako olw'olumu nga nja kulaba exactly kiki bafuna mu kayaga naye nkeera ne kantawanya butawanya anyakwegiriza abantu balinera Bobi Wine bani abanyakwegiriza sasa si Bobi Wine waliwo ebiseera bye twalina studio ku gundi wano abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulaba
okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze enamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.